omusaala gukolobosa Uganda wano ku Kivvulu oba konsati eya God Given Choir enjaguza empozi emyaka 10 ng'eyimba ennyimba ezitendereza omutonzi tuli Hotel Africana Kityo Uganda Sigawagirayo
owekitiibwa Wamala bwagaye temwakula naye nenkuta mukulu munnange manya mukulu wange Zambali Blasi Mukasa ate nga chairman owa kuzibira 306 tukulungwa tulese Mukama webazibwe yebazibwe tukyayimba paka sasa era twagaye twababye bano baddayo ate bakomewo naye muzikirize taata omulabirizi njagala kumusiibula Katonda n'okutukuuma emyaka 10 nga tuli mu kuweerezamu banange nayita ate nga nabo muli bagenyi bakulu naye nga n'olwo namuyita kaliisoliso wa gavumenti maama Beti Kamya IGG waffe mumwongere ngale z'amaanyi naye atuuse abagezanyizeko banaalaba kuba mulinaanye maama ekirala ninaabo beeta bakola kuseriverizo bajja kubeera kuwonya lwekyo munzikirize mpite taata DS w'obulabirizi oyinza taata omulabirizi asobozesezza okubeerawo nsonga emu okuteekateeka era ntwalire bannaffe bano ekiseera kiyiseeko nibagamba tulengera gye tugenda mu maaso eyo kale olwokubanga naffe ebiseera byaffe bifunze nnyo tulina bingi nyo ebikolebwa oluusi niweerabira naye Katonda yeebazibwe omuyambi w'omulabirizi yanzijukiza n'agamba nti ensonga eno tugyeerabira newankubadde tuli batuva gye tuva era olikkiriza nti nga bwe tuyimba ntituvudde wala era Mukama atutwale wala kale nno kwekulaba nti twazze wano nga n'obudde tebuyise naye nga busoololyeko naye twebaza Katonda asobozesezza okujja twagala okwebaza nti emyaka 14 naffe gye tuweereza mu bulabirizi bwe mubala emyaka 10 tooza tubadde wamu ebbanga lyonna era wamu n'abayimbi bannaffe bagospel era n'abayimbi abalala bangi betulabyeko Mukama bantuwadde omukisa ne tuweereza awamu nammwe mu kiseera kye tumaze era kaakano nga tuli mu biseera byaffe bya kawungeezi eby'okuggweerayo n'olwekyo tuyisiimye ne mutuleeta ku mukolo nga guno munene bwe guti Katonda yeebazibwe kubanga bino bitusigazaayo okujjukira nti bwe twali tuggweerayo twagendako mu hoteri Africana era ne tubeerawo bannaffe nga ensonga enkulu yakwebaza omulamwa ndowooza nti guli okugamba nti Mukama kino gw'okikoze kwaya zitandika era ziyinza okuweereza naye obaolyawo mu kutambula nezikola ki nezibula naye Katonda yeebazibwe n'abatambuze emyaka 10 mukoze bulungi mugambe twagala tuyite ne bannaffe Mukama tumwebaze era mpulidde nga tuyimba wano tugamba si lw'amaanyi gaffe si lw'amagezi gaffe si lwaki naye olw'ekisa kya Katonda bannanga bayimbi mwebalire ddala era mbayozaayoza nzere maama era ne ttiimu yonna ey'obulabirizi ekiikiriddwa wano omwandiisi w'obulabirizi abasumba bali wano era ne bannaffe bonna bwe twazze tubayozaayoza era ne twebaza ne kwaya endala zonna mwandiyinziza okuziyita ne zibeera n'ebirala naye Mukama yeebazibwe kubanga basobodde okujja mwena muyimba bulungi era Katonda abawadde ebirabo abawadde okuziira abawadde okutetenkanya mwambala ensi yonna negwa amatu kale Katonda yeebazibwe olwa byonna era mu byonna nga tubuulira abalala okuyimba Mukama atubeere ate naffe ffennyini twongere okunyweza okukkiriza kwaffe kubanga waliwo lwemuyimba ne musembeza abantu eri Katonda oba olyawo ng'aza abuulidde nga sikisobodde n'olwekyo mukola omulimu munene Katonda abawe omukisa era abagabirire waba obwetaavu buweereza buno bw'amaanyi era bakadde baffe mwenna bwe muzze fetuzeemu amaanyi era tukantyeza ensonga bwe bazitukidde ne bajja bano bonna Katonda akola kale nno
muwulire nti twavudde wala ate Mukama atutwala wala. Kakati mukkirize tusoloobe mpolampola kubanga ne byetukola kaakati bwe kuba kulima tulima kutugwanya obudde obwaffe bugize ki buweddeyo nnyo. Kale kaakati twagala tugendewa ate awalala. Naye ku nsonga eno sebozamba n'entimu yonna ey'abayimbi era n'emikwano gyaffe bonna sirina busobozi bwa bukuumi. Ntambula mu ngeri yange sigamba nti babumpe naye ndabadde siyinza kwetantala politika kitereke ya ssente nenvira nakyo wano sirina bukuumi. Kakati onoosala amagezi n'okinona obukadde buna bwendu kubanga nze n'emikwano yange erasabye nti munkwatireko bankwatireko Mwongerenga bannange bamusabe kati omulabizi wabajjatira yatweyo essaala ey'omukundo kale katuyimirire twebaze. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna, tuli wano mu maaso go akawungeezi ka leero era nga tukwebaza gwe kabaka w'abakabaka Mukama w'amaami nannyini buyinza n'ogabirira n'olabirira n'omaliriza. Katonda agamba ekyo ky'ogambye ekiba era aggulawo ne watabeera aggalawo ate nga bw'oggalawo tewabeerawo aggulawo. Tuli wano mu maaso gwayi Mukama era nga tugaa tutudde ku bigereesa olwa buli kinoomu ali wano era ne tukwebaza olw'okuyitibwa bannaffe abayimbi aba God Given Choir ate Gospel Choir Crescendo nange kwaya sendala ngezanguddwa. Mukama nga tuzze mu kwebaza buli kwaya eriwa emikisa gy'otuwadde obutume bw'obawadde. Mukama waffe omulungi kkiriza okwebaza kwaffe n'okusiima kwaffe ate era Mukama tukwebaza n'olw'ekifo kino bannaffe abakivunaanyizibwa ne batasobola okuteekerateekera obulungi bwe bati. Weebale Katonda waffe omulungi olw'amaama omugeni waffe omukulu ne bonna bazze nabo wakkiriza okubeera naffe era twagala okwebaza olw'amukadde waffe omubaka Basadawa Namibia ate era n'ettiimu yonna Katonda baleese wano era n'emikwano gyaffe bonna kubanga buli muntu ali wano wa muwendo era buli muntu anywezebwa ebiffe ffenna tusaba bulemu okutuvaako ero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amin. Mukubenga temugowa bannange musebulanabo obulabizi naawe otandisa okukulira kyangu omuntu ogenda ne ssente zange ekyo ekyokunyunagalado kimuli omuntu omukulu gamassenekanoge kampitemukono katono abantu bakatuddemu tuyimbe tunava kiyambye era atuyamba kyemwogera kulomeeza ngamba nyimiridde wano kuba mukwano gwange Brasio